kaseera kano tubuzayo budakiika butono nnyo ensala y'amagalibi eyimirirewo tukozese omukisa guno tusabire bantu ba Kawempe North Constituency Mungu ayongere okubagumya mu mbeera eno gye mulimu naye mbasaba musigaze ekisuubi ate era mwesigamire ku ye eyatutonda eyatuwa amaanyi musigale nga mukkiririza mu maanyi gammwe okukkiriza kwammwe n'okusalawo kwammwe kubanga bye bituufu era tukozesa omukisa guno okusabira ne mwannyinaffe Nnambi oba oliawo wayinza okubaawo abo abamukozesa akole ebyo ebitasaanidde naye tumusabira Mungu abeere ng'amulambika ate bw'aba alina okusoomoozebwa Mungu ayongere okumugumya akole ebyo ebituufu tusaba nti Mungu ajja kubeera ng'atukozesa ebyo bye tusaana okukola tumwebaze oyo Katonda atuwadde amagezi atuwadde obulamu atuwadde n'okusoomoozebwa kuno kati tumusaba Katonda oyo abeere ng'atuyisa mu kusoomooza n'amayengo gano ge tuyitamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Omulamuzi oyo nze namulaba ng'apapirira nnyo nga gy'oli walinga awali ekijja. Era ddala tufunye omukisa kuba gwegwo omusango omanyi nze ndi muwoza wa misango. Sirabangayo musango gupapiriziddwa ng'ogwo. Mu bbanga lya sabbiiti bbiri okubanga omaze okwekenneenya byonna ebikuleeteddwa ng'ate bijweteke era n'ozuula ng'ate ffe abaawangula ffe bakyamu n'osazaamu n'okuwangula kwaffe. Omanyi ow'empaka akunama emirundi ebiri oyo nno ye NRM yamala okukola ebikolobero ate era neeyita mu ssiga lyaffe eddamuzi neebanga esobola okusazisaamu okuwangula kwaffe. Balabye ennaku tulina ebintu bibiri bye tusobola okulondawo ekimu ku byo okuddayo mu kalulu kuba tebasobola kutuwangula abaatuwa bakyaliyo balamu oba okujulira tusobola okujulira mu Court of Appeal kyetwagala kyetulondako naye ng'era tujja kuddamu tubawangule balinga abeesaaba ettaka ng'ate tujja kubawangula.